tujja tuli mu kkubo emmere mugitegeke omuceere ogwa boiro gwe muba muteeka enkoko ensiike kati ate omuceere omusiikeko gwe muba muteeka bigreens n'ennyama tujja. Libadde essanyu jerere His Excellency Bobi Wine bw'abadde atuuka eggulu ku St Joseph Cathedral Church wano mu kuteekako Archbishop owokubiri owa diocese y'eggulu eyo. Kati nno omukulu yayitiddwa nga omugenyi omukulu era nga President Bobi Wine bw'atyo bw'asobodde okuba nga atuuka awamu ne Zedriga oyo nno ye yadda mu kifo kya Mpuuga wali nga abakulu mu National Unity Platform. Kati nno bawerekeddwako ne Honorable Nyeko ate kossa n'abalala bangi nnyo President batambula nabo. Mu mbeera enjawulo ngenda kulaga ensasagge n'akavuyo omukwano gw'abantu gwe gubadde gususse nga omwagalo w'abangi ali mu nfo mu kibuga Gulu. Eggulu eno nno alinayo ebyafaayo ngenda bikunyumiza mu maaso wabula nga nja kusaba video eno gimpereka like akakasizza nti ebitundu ebyali bibulayo wali nga ababaganye okuba nga batambula poliisi yasobodde okuba nga ewa clearance era nga bano bagenda kuba batandika okutambula olunaku olw'Emmande yonna program omasa ongenda kuba nga njikuwa wala leero eggulu eno bwe ntujjukira eggulu eno yafunirayo ebizibu bingi nnyo era ebikyembi abantu byabeereramu kyannaku bo tebasobodde kubanga bamubeeramu. Kati nno twogera abantu beeyo waggulu mujjukira ebyali mu Arua ebyo byonna osobola okuba nga ojjukira nti wano MP yandibadde wano kubanga yali Bobi Wine gaali maanyi ga Bobi Wine y'ensonga lwaki abantu basobola okuba nga bamuteekamu obwesige nasobola okuba nga bamuwa akalulu wabula nga ono ye y'omu ku bantu abaviira ddala ku mulama. Kati nno Bobi Wine wali eggulu alinayo ebyafaayo bingi mujjukira omukulu Guti nga amuwozesa era byonna abasobola okuba nga mugoberera mwenna musogamba wala finally emisango gye bamuteekako egy'okumusanga n'ebyokulwanyisa nga emmundu n'ebintu ebirala bingi nnyo basobola okuba nga bagidropinga. So eggulu eno omukulu alinayo amaanyi mangi, alinayo ebyafaayo ebigagga oba oliawo bye wandibadde omanya. Kati nno abapoliisi bo ngenda kujja nkuwulire era countrywide tour ki ekiddira naddala wali mu nteekateeka kandi kankoko kubibadde mu kyaki katini ate nzije tweyongereyo. bwe bityo bwe bibadde eggulu His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu nga agressinga okuteekako Archbishop owokubiri wali ku St Joseph Cathedral wali eggulu. Kati nno poliisi yakakasizza nti bano bo yabalese bakole kyetuyita nationwide tour okunga abagizi baayo basobola okuba nga babajjukiza ku miramwa gyabwe. Kati nno ebundi bujjo ku lunaku lujja kubeera Ramadan nnaku z'omwezi nga 15 era kibanyi kyakugwa n'amenvu. His Excellency nga asimbula n'abantu be Ishaka Abushenyi ennaku z'omwezi nga 16 ate awo atolekere erukunjiri wano nonna nga wana boy tujja kubeerayo okulaba nga byonna tubikutuusako ebinaaba bifa side zeyo. Kati nno ntungamu eno
gye bazaala Baby Itungo Baby Kyagulanyi mukyala we. Kati nno eno nayo ensosagge nnyingi kubanga ate eno abazze bagobera Bobi Wine eno amaanyi mangi olw'okuba nti omukyala gy'asibuka era nga abantu beeyo entungamo omukwano gw'amaanyi nnyo, naye nga awo nno Kinyana Mpindi ne wali ewazaalibwa Museveni Yoweri ate kossa ne mukyala we. Jjukira bonna beeyo Western Uganda. Asooka tujja kulinda tulabe ebinaava sides eyo, naye nga Ajja Ashraf omusomeddwa agamba ekintu kimu genda maaso ku simyo amukubireko ojja kumanya ebisingawo. Asomaddwa ate obulamu ne buba nga butirira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kyagulanyi Robert ate bw'atyo basobodde okubanga oba oliawo ateekawo ensasagge wali mu kitundu ky'eggulu. Omukwano gw'abantu gwe ky'omanya gususseemu, bino si bye bya bulijjo era nga osobola okwetegereza nti all eyes were on him. Ndabako omubaka Zaake bw'atyo naye asobodde okuba nga abeerawo ne president ate kossa n'abantu abalala bangi nnyo okusobola okulaba nga oba oliawo embeera ebeererawo nga yaddala. Kati nga 19 ekibanyeera kyakugwana amenvu Isingiro eno naye musajja wange bamuyita Tudska ali awo nno Isingiro Kwanda Boy naawe nkimanyi obeerako okulaba nga ensonga zino zonna ozigoberayo. Omwagazi nno wa Bobi Wine Mitembo ali sides eyo gy'awangaala. Kati tusuubire anti naawe munywanyi waffe ekintu kino ojja kuba omu ku banaabeerawo akulaba nga babugiriza omukulembeze w'abantu. Kati nno Bobi Wine njagala kubanga mwoleka wano ate olabe ekibaddewo sides eyo. Kusaba kwa leero wali eggulu nga bateekako Archbishop owookubiri nga Bobi Wine ye mugenyi omukulu abadde ku mukolo ogwo.